ebyokuwaayiriza Museveni tebikyakola makulu ku mirambo. Abantu mubabuulirenga ebituufu ebitutta abantu basobole okwekuuma. Abavubuka mu bagambe batambule mu nsi mu ngeri ya buvunaanyizibwa, bambale obupiira, bakebeze abaagalwa, beekebeze, ate n'abalwadde bamire eddagala. Ebyo bye mwesiba ku Museveni ne muzannya ebyobufuzi ekyatutta omugenzi mukimanyi. Mwenna baali basibyeko, lwaki temwalya butwa? Lwaki temwalirayo butwa? Kimugaa temumanyi kyasse mugenzi. So ebyobufuzi mubizannye naye muyamba abantu, bavubuka abato, mufunye omukisa mubakuŋŋaanyiza, mubakubiriza era mubannyonnyole nti obulwadde weebuli era butta. Mulekeraawo ebintu by'okweyisaako. Anti mweyita beerufu, lwaki temwogera mazima? Ekyasse omugenzi temukimanyi? Lwaki temwogera mazima? Mwatugambako mwembwa mugiyitambwa. Kibeetoolooza eri, mwetooloola eno, mwetooloola eri, mwetooloola eri, mwetooloola eri. Abantu mbagaye nti obulwadde weebuli era butta. Butemu okusinga Museveni. Museveni gwe mwekwasa naawe baali bakusibyeko. Simanyi bulungi oba gwe wamuwaaki obutakutta n'akulekawo n'atwala ono. Ekirwadde kitutta kitumalawo, ebirwadde weebiri. Abasajja mubakubirize batambule mu ngeri ya buvunaanyizibwa mu nsi. Bantu mmwe mwogera amazima, muve ku kunoonyeza ku mulambo ebyobufuzi n'okwekowasa kuwasa abantu ng'ekitutta omuntu mukimanyi. Ensi ebatunuulira n'ebasunga kubanga mubaamu abamanyi amazima n'abatambula n'omuntu oyo. N'okalambira ne weesiba ku Museveni naye ng'ekijjeewo omuntu mu bulamu bw'ensi eno ebadde entambula ye mu bulamu. Tukubiriza abantu okwambala obupiira n'okwekebeza n'okukebeza abaagalwa. Ndowooza kisingako okwesiba ku Museveni ku buli nsonga. Kuba buli omu aba n'olumututte. Amazima amatuufu mugamanyi. Lwaki tetugakozesa okusomesa abalala? Ndowooza twanditaasiza abantu bangi dani okwesiba ku Museveni. Kubanga naawe wali okwatiddwako ozoganyiza Museveni okusinga omugenzi naye gwe lwaki takuttanga wamuwaaki? So tukubiriza abavubuka okutambula mu ngeri y'obuvunaanyizibwa mu nsi. Wano waliwo olumba olutta olusinga Museveni obutemu. Singa essira n'amannyo tugasimba ku kukozesa be lututte ng'ekizampo abantu bategeere. Wamma ayagala okwepakasiza sikuyinaako buzibu mitala w'amayanja gye tubatwala okulaba nti mwenoonyeza 1,000. Kati twetaagayo abawala n'abalenzi 150. Mugenda kuba mukola mu fast foods company nga bw'olaba KFC, nga bw'olaba Cafe Javas, mugenda kuweereza mmere. Olina okubanga omanyimu ku luzungu salary atandikira ku 1,1 paka ku 2,300,000. Kuliko abakola mu biyungu, kuliko abaweereza, kuliko abaaniriza abantu. So sente z'oteekamu nga kaviza kakuli mu ngalo mujje mukole interviews. Tutwala mu mawanga ga Saudi Arabia, Dubai, Kuwait ne Abu Dhabi. So tunoonyeko ku noti 7 oba noti 7 nya noti 6 ogenda kuba tufuna butereevu. Naye nga bantu bange tubuulire abantu amazima tulekeraawo okuzannyira ebyobufuzi ku nsonga entuufu. Mbaagala nnyo bampita Calvin Kayanja. Naye kadingo supiidi nga nnene. Talire muzigiti embogo tunavaawo tugende makage kasanga tijana asula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era nga agenda kuzikibwa lunaku lw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kubeebwa weebwa. Tukimanyi bulungi nti Ssegirinya abadde musajja Muisiraamu era nga assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala nga abaganda be abamu bali mitala w'amayanja nga basinga obungi batuuka ku Lwamukaaga. Famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetaddemu ekitiibwa. Supiidi nga nnene kadingo opapaki obisa omuntu matanga ne kusaawa 3:00 kunnya n'omuzuukiza zibadde ziwera mukaaga 1 n'otugamba nti kati bino bye byenkomeredde awumule mirembe. Zibadde ziwera 7 ne tukulaba ku ddwaliro 7 ng'otuwa lwagenda okuziikibwa omulambo bwe gugenda okutambula n'anaaba omusika.
eno supidi nga sigirabangako bantu bange mwe mwali mugirabyewa tetukulabye na wa family tonnabuuza na kuba family tomanyi na baliawo naye omanyi programu yonna omulambo bwe gugenda okutambula gye gunaasula olunaku lwe gunaaziikibwa ne mupapa ki mukukuta ki mulinga abawamba obuwambi omufu kiki ekiri emabega wa kino bantu bange mwe mwali mulabyewa nga omukulembeze Yesu Malika mu kulungamya ebyokuziika n'ofubutuka emagere omusajja ono abadde mu ddwaliro nga tolinnyayo yali mu kkooti ebbanga ddene tewalinnyayo yali mu kkomera tewagenda wadde okumukyalira n'okugenda okumulaba e Nairobi gye wateera ebifaananyi bye ng'ali mu mbeera mbi twakkaka bukasi omusajja mwamuzannya kaadi omusajja ne mulyoka mumufuukira ekizibu olw'okukuma ssente z'emmotoka era afudde depression lwaggwe naye twebuuza supidi gy'okozesa kadingo mu mbeera eno yonna ng'omusajja obadde wamulijekitinga omusajja abadde mulwadde nga buli lwamande mukola press conference mwali mumwogeddeko wa okumusabira ku kitebe buli lwamande mubadde nga ne press conference ng'ali mu ddwaliro eryo mwali mumusabiddeko mulyoke mute ebifaananyi ebikadde omusajja yali mu kkomera ebbanga eddene walinnyayo kati okukuta ki oze kusa obisa omuntu matankane ku ssaawa 3 kitundu gwe mwennyini n'omuzuukiza ku 4 zibadde ziwera mukaaga n'okakasa gubadde guwera 7 n'otubulira wagenda okuziikibwa anaabeera omusika ne pulogulaamu y'okuziika bw'enaatambula gwani tolina wa famire ya Segirinya tonnamanya na famire ye bweri tonnabamanya na bamubaddeko ebbanga ddene kye balowooza tonnatunyonnyola na ku bya postmortem tonnatubuulira kya Ssemugenzi naye ozunga buzunzi mupapa ki ate nabagamba era gavumenti wagala postmortem nze nkimanyawo ku kibiina kya Nuupu waliwo yagula emisango egiwa abantu obutwa kati Segirinya mwamumaze empapa gye mupapamu mudduka ki mumuleka alulume Segirinya ayogere muleko muzimu gwa Segirinya gwogere lwaki mugwanguya obwenkaniddawo nze sirabanga ku mukulembeze kati ku ddwaliro badde oyagalayo ki obadde ozze kuzuukiza mufu oli Yesu Kristo oleese obukanzu obadde ozze kuzuukiza mufu opapa ki omusajja yali mu kkomera tewalinnyayo tewagendako wadde mu kkooti n'atuuka kulaba ng'afiira mu kkomera n'atuuka kulaba ng'agondera mu kkomera gwe mwennyini ne muvaayo wano ne muwakanya omusajja ng'alaajana bwe waliwo protocol gw'oyise mu protocol ki oyise mu famire oli wa famire yo gw'okwogera ebyokuziika kw'omuntu oli wa famire kadingo mugoba ki wamakwata peni n'olupapula nkuwa akatambulirawo emirimu gy'ebweru Bastafeva Uganda Limited company yampa wa brand ambassador era nga akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku noti 7 mukaganya 17 45 27 ogenda kuba bafuna butereevu ne ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana munya betaaga bawala na balenzi mugenda kuba mukola mu fast foods company nga bolaba KFC Cafe Javazi nga muweereza mmere na kola mu biyungu sala lava ku milioni 1 mu emitwalo 8 paka ku milioni 2 kitundu mawanga nga Saudi